Shabasa Fama Emanduso, programu ebifa mu nsi n'obwengula, ebifa mu nsi n'obwengula. Pastor Wuno mu ggwanga erya Ghana nanyini kanisa eya Apostolic Good News Church International akwatiddwa ne Mukabende. Apostle Douglas akwase Amonoris bamukutte amezze ekigo ky'abakulu n'omu ku bagoberezi be naye Mukabende. Wabula n'alumiriza nti kino si ye kennyini akikoze naye abaddeko Mwoyo Mutukuvu nga ye yamusenzesenzera n'amulagira kino akikole olw'okukwasizaako omukazi ono okuva mu mbeera embi n'ebibadde byamusiba ebimugaana okukulaakulana. Apostle Douglas akozesezza ebigambo biri mu Lungereza ng'annyonnyola the ways of God are mysterious to a man. Ekivvuunulwa nti enkola za Katonda zeewuunyisa omwana w'omuntu. Naye ye kennyini nga Apostle Douglas yabadde kino tayagala kukikola naye Mwoyo Mutukuvu ng'amulagidde akituukirize nti yasoose na kugaana ng'agamba tijja kulabika nnyo mu maaso g'abantu ng'ekikyamu era ekivve naye Mwoyo n'amuluŋŋamya ng'akozesa olunyiriri oluli mu Matayo omutwe ogusooka olunyiriri olw'18 oba Matayo essula esooka olunyiriri olw'18 ogulaga engeri Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu gye yazaalibwamu nti Mariya yabeera olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu era Yosefu yakkiriza ebyo byonna ebyaliwo nga n'olwekyo Mwoyo Omutukuvu bw'atyo bwe yabadde amugambye ne ku mukyala ono omugoberezi we afune olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu ng'omwana oyo agenda okuzaalibwa alina ebyamagero by'agenda okutuukiriza n'okuwonya ensi eyo. Era n'agattako nti omukyala abadde n'okusoomozebwa kwayitamu okuyitirivu ennyo nga tasobola kuvvuunuka bino byonna okuggyako ng'ono atuukiriza Mwoyo Mutukuvu kyamulagidde. Apostle Douglas era annyonnyodde abaamukutte nti yasooka na kwagala agenda agamba omwami we nti Mwoyo ansabye enkole kino ne mukyala wo naye n'atya nti omwami ayinza obutategeera bya Katonda n'abirowooleza mu byensi kwe kusirika ye n'agenda atuukirize byonna Mwoyo Mutukuvu byamulagidde ng'omwami tabimanyiiko. Ebisingawo ku ggule lino pastor ono akwatiddwa naga nti kino takikoze lwakuba akyagala naye Mwoyo Mutukuvu yamulagidde. Genda ku mutimbagano gwa internet teekamu ebigambo pastor caught sleeping with someone's wife says he was inspired by the Holy Spirit. A pastor caught sleeping with someone's wife says he was inspired by the Holy Spirit. Ojja kulaba eggulira lyonna n'engeri gye babasanze n'ebifaananyi ku ebiri we babadde nga batta ekyama naye ng'ekyama kino omusumba agamba Mwoyo Mutukuvu ye yamulagidde wamma ggwe okukikola. Shabasa Fama Emanduso, programu ebifa mu nsi n'obwengula, ebifa mu nsi n'obwengula.